Infomedia yafetu kusensonga ina mugamba nga ne mugamba fund tekyanja kuzimba mama wange mama izo muzimbira tekira kyenjagala kunsemba olo million biro zimu wadde visa ya fuluma paka nakati sigira bantu tudde ku passport yo ya fuluma passport te ya fuluma naye mbali nakajifuna katikati ku sente wange wembadde nkola sikitegedde wawamu wa sente ogoba ku passport wagenda ku international okujja mu interview ya passport iye byakomaawo yampita yankubiranga simu nangamba timo encha wetegeke tugenda ku internal affairs bakujjeko ebinkumu bakuwe passport yo yanadanga mukwe nangamba sasobodde leero naye enkeera bwati paka kati already tonafuna passport sinafuna passport ate bagayeta millions omongere millions ndala bili za visa because ebiti wawayo zaaki na passport tonabayodde okugifuna. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Oh my! Angende wano ku company webasoloza sente zange zabapangisa kufuna kasente. Jibere ko sebo. Kali nyabo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Baba oda naye puli andina kuzina abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wanji. Wawe nyabo. Katubanjulire Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okudabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga. Wammasebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Kwasi Media tuguse ensonga nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja tusinzidde wano mwaka mpya okubeera nga tukutuusaako program zinga zino abasinga obungi muleme kukaaba amaziga bannamwe ge baakaaba mu mwaka omukadde tuli mu 2025 wa 2025 abasinga obungi baakaaba amaziga mu 2024 nga ekisinga okukaaya abavubuka kubeera nga babbiddwa abavubuka tugambe nti 8 ku 10 baagala okugenda ebweru okubeera nga batetenkanya obulamu okukyusa obulamu okwekolerera wamu ne famire zaabwe okubaako obulungi naye ku 60% babbibwa ba agenti abeefula batwala abantu ebweru kampani zino ezeefula zitwala abantu ebweru ne bakayungirizi abo abayungirira abantu bano ku companies oba connectinga ku ba agent okubeera nga abantu bafulumamu okugenda ebweru okubeera bakiteekanya obulamu babbibwa akasente kaabwe ne weesanga ng'omwana yali yetetenkanya obulamu kubeerako obulungi yasevinga akasente ke abamu batunda n'ebyabwe ne bakwata akasente kano ne bakakwasa kampani zino oba ba agenti bano okubeesiga okubatwala ebweru mu nsi ze basinga okubbiramu mwe muli Dubai, mwe muli Qatar, mwe muli Canada, mwe muli ensi ezo zonna basinga okubbiramu. Tikati gwe obaako n'omuntu nga mukwano gwo na connectingayo temunanga oli atwala e Canada ate nga sente entono basobola kusaba nno sente entono leeta emitwalo 6 leeta yakakadde leeta y'obukadde 3 ogenda okola nga bakubbye kandi abaana bangi bababbye oba abantu bangi bababbye
obuufu obwo otuli naye wano tekinnakakasibwa bulungi oba baamubba naye watuukiddwa okugamba nti kagende ku SB4 Media ng'alaba nti 90% oba 98% chances baamubba kwe kujja okwekubira omulanga okulaba ng'afuna obwenkanya oba n'okulabula abavubuka abali eyo abalala abantu abali eyo obutabbibwa mu mwaka guno. Puroguramu eno ekutuusibwako bannaffe Baziwa and Sons bali ku Mukwana Arcade bawakuletera kalonda yenna owa beddings, balina amasooka, blankets, balina obutimba bw'ensiri, emifaliso, dove covers n'ebirala bingi nnyo babayise Baziwa and Sons. Weefunira ebintu ebyo okubeerenga bbeeyi layisa ate wamu ne bannaffe aba Ssente Butto bagamba nti gwe wenna ali mu America, ali mu Canada, ali mu UK ng'otawanyizibwa ebizibu ebyenjawulo ogobye empapula zigaanyi, obufumbo bukalubye, bizinesi bikalubye, bakubireko okuba ina solution yo. Aba Ssente Butto sigamba nti basawo ba kinnansi naye waliwo amaanyi ag'enjawulo agaweebwa Nnaalongo ono gasobola okukozesa okubeera nga kutaasa ebizibu by'olimu n'obeera ng'ate obulamu bwo butereera. Simu gyeri ku screen okwo bakubireko aba Ssente Butto. Obukulu tusanyusa okulaba. Kale sibiko. Obulamu bulungi. Obulamu bwo si bulungi n'akamu n'akatono. Bakuyita bampita Mwanguzi Timothy. Nga ndi nzaalwa ya Nakasongola eyo. Bye nava okuyingira ekibuga wano okutetenkanya nji y'obulamu. Okay. Watukubireko kasimu ng'ogamba nti olina ekizibu ekyenjawulo. Yes, ebo. Mu kulowooza kwo ng'olowooza nti baakubba baakuyisaawo kulitalaba. Bitandika bitya? Byajja bitya? Kakati mwami SB4. N'omwami bamuyita mwami Asimwe. Afande mu magye. Afande mu magye? Ya. Afande magye gawa? Wane Uganda. Alikola nkaki? Sijja kulimba ranka gy'aliko naye alabika munene ku mbeera z'atambuliramu. Atambulira mu mbeera ki? Alina emmotoka kale tatera nnyo okubeera mu byambalo. Ya tabeera mu mmotoka ye abeera mu ngoye za bulijjo. Gwani yagamba nti afande? Kale alina n'emikwano gye n'abakozi batera okukozesa abamu mpulira bamuyita afande ate n'ekirala nga neighbor ku kampuni gye mbadde nkolerako awo Buziga alina ekikomera ku mabega wa kampani yaffe alinayo ennyumba. Ya. Naye ng'aba n'ebyambalo mu mmotoka ebyamagye n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu magye. So mwasisinkana mutya? Omwami oyo maze naye ebbanga ddene nga nza mwoleza emmotoka ye. Yasooka n'abeera mu mmotoka yali Rawum UBK then n'agitunda still era n'aleeta emmotoka Benz ML Formatic nga nze ajooza naye nga tumpangale naye ebbanga ddene anza mwoleza emmotoka kutegeeza nti obadde nga gwe omwoleza emmotoka. Ya. Ate nga neighbor ku kampuni wetwali tubeera nali mbeera nali nkolera kampani bagiyita Strom. Bitabuka bitya? Omwami ono mu kusooka namwebuuzaako nga njala kusooka kufuna passport. Namukubira simu zaali kyosaawa nga 2 ne mugamba afande wasibye otako agent oleeta Timo. Nkoze ntya okufuna ka passport kuba njala kutandika nteekateeka za genda bweru. Kati nnyo mumukubira wali wakimanyiko nti akola mu passport? Naye sikimanyi naye nga oyinza okuba n'omukwano gwo katugeze nga munene ng'omwesiga kale omwebuzeeko nga omanyi nti kati ebintu buli kimu kati mulimu enguzi kale n'obubbi bungi njaga mwebuzeeko ayinza okuba alina connection wensobola okwanguyira nenfuna passport. Then unamubuuza n'angamba Timo ababbi bangi sooka weegendereze oba sooka ogumiikirizeemu nja kukubira enkya. Passport watusoose genda ku international affairs olina gikolera online ne mugumiikiriza mpaka nkeera nankubira essimu
Nangamba oba olina okuba n'emitwalo 25 then ogende ku internal affairs nja kuwa olunaku n'omukulu wengenda okukubira aliyo omusisinkane abikolereko bigwe naye olwamaliza olunaku lwenkeyawaalo nemukubira kasimu nangamba kale tokogumikize kale tegenda nja kukubira esimu okolote ogendeyo nga maze omukubira esimu kubanga leero teyakoze olwakyenkeera nankubira esimu nangamba mwe sente n'ebiwandiiko ndagamuntu n'ebiralala nansaba n'endagamuntu z'abazadde nansaba ne photocopy passport photocopies nembimuwa nemuwa n'emitwalo 25 yeah. So, ne passport unogifuna passport netubeerawo nangamba kakati timu ekiriwo tugenda kukola mbadde nsubira nti oba ebintu biyinza olwawo naye katukole express oyanguwa okola eki ogende bwero ye kasente okyusa embeera nangamba era alina mikwano gye abali mu UN bangenda otambulira ate nga mbeere mu mbeera nnungi nga simbi kale embeera gye tulaba ab'ebola abasinga gye bayitamu embi tisuubira giyitamu alina mukwano gwe abikolamu agenda kunkolera ku passport alina ne kampani ngende ebwera newaita nangamba passport agenda kola express kuba ayagala nyangu wenkole nti ngende nangamba express ya weeks 3 weeks 3 nezigwako yaitalimu mu Kampala nemukubira kasimu alina watera okugenda okukolera nga watali mu Kampala namukubira kasimu nangamba timo sirimu nerinda nkomo tugende bakujjeko ebinkumu ojeyo passport yo nemulinda mpaka bwe yakomawo nanimbalimbawo mbusimanya waliwo sente zebaagala bikoze bitya soko nonyawo milioni 2 mangu mangawo nenzinoonya so, milioni 2 nga za passport nga za passport ngazo zavudeuda katantale milioni 2 simaza visa kati nempola mpola passport nga mazo gifunawo nga sinagifuna ya nangamba soke nonyayo sente akageri ke yafunye omuntu akola ya passport ate nga alina ne company mbuge tegenda okwesiga abinkolireko yona omulundi gumu ya naye tekyasoboka so sente wazifuna sente nenzinoonya naye nabwe nkozeeko mu kyalo nentunda obuntu bwange bonna owali buli omu kyalo nemuwa sente nempaka nakati so we wazimuwa sente wazimuwa by cash oba wakwakasa mobile money sente samuwa at first namuwa cash na withdrawinga ku mobile money yange nenzimuwa kuba twali baneiba nga ajja walina nansaba sente nengenda ku mobile money nenkola withdraw nenkola screenshot then nenzimuwa ezo za withdraw zali giri emitwalo 3 plus then endala nzimusindikanga ku simu yo direct ya nenkola screenshot then kati zino sente wamusindikira nga zezigenda okuyambako okugenda ebweru kwe kuli visa yangamba visa kakati oyatabukiraawo yansabira milioni ndala oba milioni 4 tugende mpolampola tuve ku process by process olwo passport tona bagifuna sinagifuna agaye tulunanya milioni zendala 2 nga zo zaki nga zo simaza air ticket simanya visa olwanga kutwala mu nsi eki yali agala kuntwala kata ng'ogenda kukolayo nga eiza ngenda kuvuga motoka oba kola mbwa security wano e Kampala ovuga motoka manyi ovuga motoka e Kampala wano sina mulimu nti gwa permanent nti mvuga motoka naye sometimes nfunayo ebicubacuba jangu tugende eno kale nga nebagagabanga ate okunsindika agenda onaabana mu kyalo webito kwembasi gifunye mbeera mu gyakoza motoka anti kyeŋŋamba nti motoka yomanyi okugivuga motoka yomanyi givuga andi akujja wano akutwala mulimu kuvuga motoka enguudo zeeri nga zo zimanyi yaŋŋamba mbu naaba ntuuse eri
wali aba training akale yabayigiriza abakyali abapya enguudo olina okuvuga enguudo bikoze bitya nemugamba kisoke okiba kyekyo gwe mulimu gwolina okuntwalamu gwobontwalamu. So olwo million bbiri zimuwadde visa yafuluma paka nakati sigiraba. Tudde ku passport yo yafuluma. Passport teyafuluma naye mbali nakagifuna katikati ku sente bwange wembadde nkola. Sikitegedde wawamuwa sente ogoba ku passport wagenda ku international okujjako mu interview ya passport. Iye byakomaawo yankubiranga simu nangamba timo enkya wetegeke tugenda ku internal affairs bakujjako ebinkumu bakuwe passport yo. Yanadanga mukwe nangamba sasobodde leero naye enkeera bwatyo paka kati already tonafuna passport. Sinafuna passport. Ate bagayeta millions omongere millions ndala bbiri za visa bikoze bitya. Wawayo zaaki nga passport tonabayodde okugifuna. Ne ku interview tonagenda kufuna passport. Ononsonyiwa naye ebibuuzo byenkubuuza biri technical naye n'omuntu ali yatulaba alina okuyiga. Gwe wakola ensobi naye tetukola kukeza muntu ali yate akola ensobi. Okyagaba ku passport onakusaba sente za ticket ate za visa. Passport tonaba nagifuna mu ngalo tonamanya kiki. Amefi before ya kino kitwale ya avoka bonna bayige kubanga okwesiga omuntu si kirungi esibiko. Omwami yona mwesiga kageri kugambye tundudde naye banga deni nga mwesize nga yo muntu ayinza okusangawo nakuwayo wano omutwalo ng'oli bubi ebanga deni nze naye namwesiga mu buli kimu kageri kyaŋŋamba nti ayina omuntu mukwano gwe ate akola mu government atwala ayina company egende etwala abaana ebweru ate yakola ne kubya passport nangamba timo beera mugumu buli kimu kigenda kugwa nonya sente buli kimu kimalirize. So kati passport wabazino ogifuna passport nze mwenye yakute ku busente bwange ngamba kangende ngitandikeko era sakola ne express naye teyaweza na wiki ngekomyewo ate yali yaŋŋamba express etwala weeks 3. Kati byanjawulo gwe watuukayo kugoba kugwe ku ssente ze watuukayo jugobako wasangayo already application gyeri? Saagisangayo nga oyinza otandika ekintu ekipya bwe kyali era which means yeteekayo yadde talina kyateekayo wadde kuba nepapula ya passport yonna nga we nagigobako yonna mbirina buli kimu kirina. Olwo millions 2 omaze okuzimuwa mazo zimuwa awo tuli million 3 nga mukubira kasimu nga oyinza obeerawo n'omutima oluusi ne weeyalikiramu n'omukubira kasimu nagamba timo nga omanyira nakulimbalimba timo siriimu timo kakati gumiikirizaamu olunaku bweru ti tugendagenda gumiikirizaamu olunaku bweru ti omwami nayogeddeko naye ngenda kukubira essimu naye ne kodi gye yampakawo nagamba wandiika eno kodi ngenda kukubira essimu ogendeyo onootuuka ku geeti bajja kukkiriza oweeyo kodi eyo oyingire bakutwala empaka oyo omukubi naye empaka nakati wagendayo yakuwa kodi sigendangayoko kati million 2 wawazimuwa nemulekerawo nemukomaawo? Okomaawo yali ansabye sente endala nga maze omuwa 2 nansaba endala simanya ebintu byeyongeddemuko bikoze bitya kwe kubuuza mukwano gwange naŋŋamba timo yenda okugenda mpolampola sente endala zakusaba zo zaali zaaki? Mwami esimifu yakusaba sente meka? yankubira essimu nansaba million endala 2 naŋŋamba kogenda ekata awantu wa bbeeyi naye kyolina omanya timo obulamu bwo bugenda ki bugenda kyuka SB4 bino ebintu sandi bikoze naye nnenaku ku mutima nze era nali nkimugamba nemugamba afande ebweru ekintu ekintwala ebweru kiri kimu njagala kuzimbira mama wange ennyumba kuba mama wange tali mu mbeera nnungi kyokka tekirala naye nga newaŋŋamba oba nsabye sente mmeka nga ngezaako okukola ekisoboka ne mama mukubira nemugamba nti tenkanyiza nentunda obuntu bwange bwonna obwali mu kyalo bonna ente nezigenda nga newansaba sente njiyo ekisoboka SB4
nga nabo batangamba nti zino zaki kubanga nali mumwesiga nnyo nga bw'okimanyi nnyo kubanga nga si olunaku tesobola ziba nga simulabyeko awamu ali mu Kampala awabeera manyiwo amaka ge gonna nga manyi nga tesobola ziba nawaba akomyewo e Kampala emmotoka era agireeta nagamba ti nawa tagenda beerawo ng'agirekawo nga ti mosigenda beerawo n'emmotoka ginkumyeko banja sindika omuntu ajja ginone kwegamba kale nga mwesiga nnyo kuba omuntu atuka okulekera emmotoka. Sino ndalaze kusaba ssente endala wano emiliyoni 2 wazimuwa. Nasooka nemuwa miliyoni nasooka nemuwa emitwalo 25 nemuwa obusenzenza mpaka ku miliyoni 3 abazinakomako ku mukwano gwe okundaba nagamba ti mo bagenda kubba. So ono mukwano gwe weebuuzaako ye wali okola naye? Nali nkola naye nakati akyaliyo ku kampani. So wamwebuuzaako otya? Namwebuuzaako ne mugamba naye at first nga ntandika process eyo genda ebweru nga muwa sente za passport bikoze bitya saamwebuuzaako naye nalaba nga kisusse kwe kumwebuuzaako ne mugamba gundi omanye kinowekiti manya agenda bweru naye mbaye ntuse mu sente bweziti ndi myezi kati actually nali mwezi wagwa 2 siraba passport sikola ki nangamba timolekera atoddamu okuteeka mu sente bagenda kubba wadde mukwano gwo wadde afanda omumanyi nnyo wadde muludde ebbanga mwemanyi naye bagenda kubba neresikamu omutima yakuva olusidanga mu mmuka yataddamu kukubira. Wenamaliriza omukwano wange yangamba toddamu wa sente nemukubira akasimu nemugamba afande kituufu kinti sente sigala sobola mpeddeyo nkalidde nangamba bwekibanga kyekyo omusajja kamukubire munnyonnyole tulabe ekinaddako konze kale newayita akaseera naddamu nankubira essimu nangamba timu ekiriwo omusajja yakkiriza agenda kutwala ebweru naye ojja musasula mu mpolampola namugaya n'omukwano gwange nnyo alina empisa naye mutwala ebweru sente adde akalidde nga talinawo sente nangamba era agenda kuntwala yakutwala mpaka nakati nkyali Uganda. Kati yagamba atya omukubira? Newayitawo akaseera SB4 nemukubira akasimu at first nga tankwata nemukubirako essimu nga wayiseyo akaseera azini nga oba 1 week after nga maze omukubira essimu nga tankwata nemukubira ku ssimu nga nkunoonyaako nga sikufuna nwengezaako oyitawa mu ngeri ki nga sikufuna nenkozesa ku WhatsApp nga sikufuna nenziramu nemukubira essimu nangamba timo kanzije waawo yajjangawo buzi navuga najja oyatuuka nambuuza timo kakati tugenda kukola tutya kubanga sente bwe ziba zaganyi musajja tasobola kutwala bweru nangamba timo eza awo nga nyizeemuko nga nfunyemuko ku busongo nange nambuuza oba oyagala sente zo bazikuddize nemugamba tewayo kyala afande nsazeewo sente zange bakoleki bazimpe nangamba kisooka ngenda kuddamu kukubira era newayitawo akaseera nga mukubira actually nga mukubira amasimu nga tatera kukwata lwakutte nangamba omusajja ngenda kwogerako naye akuddize sente netubeera wetyo kwesi before media tugusa ensonga empozi ya Timo ogiwulira baana bangi bebabbiddwa bebabbye ate abantu abasinga okubabba balina abantu abasinga kuba ne kampani zino babamu amajejeje poliisi kwegamba nga newoona ogenda wa poliisi bibeera bwe biti so wagendako ku poliisi SB4 mbaye sinabagenda ku poliisi kulwaki simanyi bansobola ofuna obuyambi kubanga omusajja kimanyi munene gavumenti gwe lwaki omanyi nti munene baithe tusolugwe lwaki muli olowooza nti munene nekyala omusajja alina sente sisuubira nti oba sobola ofuna obwenkanya ku poliisi tesuubira
Kyengenda nzo kusaba ogenda ku kozi yazokubirawa Boziga. Ogenda genda ku poliisi ya Boziga waliyo poliisi awo. Waliwo aka police station awo. Ogenda soka ku poliisi yaawo otekeyo omusango ogwo. Omale simanya katwebwe kubo okumpi bakabalagala. Kabalagala yetwala waawo. Kabalagala yetwala. Ogenda ku poliisi ye Kabalagala otekeyo omusango ogwo. Esebo. Gye tukoma okutya poliisi abantu abo abatwala ku ssente zaffe bafunira chance nti sigwe kaweka gwe yatwalako ssente muba bangi naye kati mmwe kasitwala banti alimu bwamagye simanyanga bikoze bitengamu mutya naye bwekibanga kikyo nga ssente zaali zizo ssente zaali zange ngazikola n'amaanyi go nazikola n'amaanyi lwaki okkiriza zigende bwe zityo kubanga omuntu bwekikye lemerako genda ku poliisi tekayo omusango kitegeera tuve mu byokutya mbu siina ssente poliisi kale ati sikojja ku SB4 media nga poliisi eganya okuyamba kuba poliisi eriwo okuyamba muntu n'ebintu bye bwekiba nga kituufu kikkizibwa nga yakubba n'ogenda ku poliisi netakuyamba then nawe olina olukuseera lugireeta poliisi mu mawulire nti poliisi yagaana okunyamba kitegeera kaakati ye omukulu oyo omukubira ye akugamba atya kubanga process eyo twagitandika bwali mwezi gwa 7 katuyingira omwezi ogw'omwenda nga mulemeddeko n'akageri kyemanyi kyeyandabako wali eri nga naye afunamu okutya asooka nampayo $5,000 nga no mmaze ebbanga nga mulemeddeko nangamba timo tono na linnya lyange esente zewampa ntono sente ngenda zikuddiza neyegumamu omusajja namukubidde talimu mu Uganda kale nga zezo story zampa omusajja talimu bampadde cheeke ne network yaganye naye bikoze bitya nga zezo story nampa $5,000 nangamba mpamuko nnaku 2 ngenda kuwa sente zo zonna ezisigaddeyo ne wayita mwezi era nga still nga mulemeddeko SB4 nga sente zange zinnuma nga akasente kena ntandise okuzimbira mama ati soba nengula kapoloti nako kagenze so kati waiso banga ki oba esimu yagikwata newenji kuba kati tajagikwata omukubeko tulabe fatu yenzo banga tuli wano ngesimu mwogera ko mukubireko tulabe kubire kuyange omukubira kuyo mukubira kuyo tulabe wagana gikola tukubira kuyo tajikwata takwata wakumadde omulaba omwami ono nakoma omulaba gwali mwezi gwa 11 akageri kenavaawo we nali nkolera wavaawo omulimu gwaggwawo wegoba omulimu ogwo twafunamu obutakanya n'omugaga nenvaawo kati nadda mu nnyonyo gyenkolera sikyamulaba akoma omulaba mwezi gwali gwa 11 wandika ne namba etumubeko kweno tulabe SB4 media tuguse ensonga bwebonna obuzibu baganda baffe bayitamu abaagala okugenda ebweru baana bangi bakaabya amaziga sente zaabwe zibbiddwa mu process eyo kubanga baagala okugenda ebweru era basinga obungi amaanyi gabaggwamu basinga obungi nakasente ke bali bakuŋŋaanyizaawo kaggwawo
akasente babukunganyizawo kaggwawo nga badda ku zero. So just kwebeereramu nakusaba Katonda kuba omuntu anaakufera oba tosobola kumumanya, omuntu anaakubba tosobola kumumanya. Andi na kino kisoboka okuba nga kiri wano, guno yali si mubbi naye ng'omuntu gwe yakolagana naye yataderivalinga. Oba tewemukwatiramu ensobi lwaki yakubuzaabuza okuvya ddala ku passport. Wakamukira kuli tagenda kukwate wakamukira kuli tasala kukwate naye. So omuntu ali ku SB4 Media abadde oyagala tukuyambe tutya? SB4 omuntu ali yakulaba akuyamba ati mu mbeera eno? simanyi oba kyofuna obwenkanya manyi nenga kubanza ensonga enkulu eyali enkozesa ebyo byonna nja agenda bweru nga njaga kufuna kasente nzimbire ku maama wange enyumba kuyire kapoloti tekya SB4 then nandibadde mu mbeera embi nenga maama wange ali bulungi teri kiyala naye namugamba nga nemugamba fund tekiranja kuzimbira maama wange bwe maama ayiza omuzimbira tekirala kyenjagala ku nsi eno naye byagana byagwa butaka. Kiruma naye tusabe omuntu ali yatulaba ku SB4 Media emboozi ya Timo giwulidde. Timo ono mwadde ku magezi ki? Kyemanyi waliwo abali abanene ate mu ofiisi zinene abasobola okutuyamba ku nsonga zino. Omukulu ono n'akwatibwa tisitiko n'addiza ttima akasente ke kwe bwenkanya bwanoonya oba oli awo naye afune ku ssanyu kuba kiruma okulaba ng'omuntu akulidde akasente ko naye ng'ayinaayina. Tusaba abakuumaddembe ebitongole bya poliisi nti bano abantu okubeera ng'ate oba bamagye oba bapoliisi baleme okukozesa obubi erinnya lya poliisi kuba ffenna tumanyi nti poliisi eriwo okukuuma bantu n'ebyayo andi amagye gano gaggwanga ffenna tumanyi nti nawo galina kukola mulimu gwagwo naye baleme ate okukozesa obubi ekitiibwa kye balina oba obuyinza bwe balina okubba ebyabalala. Yes, tubiwulira ebyo tono owamagye nakola kino ate so tufube guno omwaka ebikolobero biggweewo, ebikolobero bikendereko mu linnya lya poliisi n'amagye. So tukoowoola abatwala amagye ga Uganda abakulu oyo mu ofiisi ennene omulaba nga programu zinga zino musitukiremu ate siko muyambe ku bantu bano abantu abo ab'amagye be babeera bakosezza. Programu tetujja kugana zikola, tujja zikola oba oli w'amagye oba oli mwana wa mukulu ogwe mukulu ffe tujja zikola kubanga tubeera ku mazima si ffe twogedde ebigambo bya Timo. So bw'obanga gwe weewakana naawe ng'ojja owe defendinga andi kisooka okuba nga naye si w'amagye naye nga abantu bangi abeerimbika okubeera nti b'amagye ffe waliwo omusajja omukulu gwe tajjako ku programu ffe naye nga tumanyi nti musirikale ate nakitegedde munaku nga 2 emabega nti tabangako yadde LC w'oku kyalo naye nga yeeyisa nga omusirikale ebintu byayambala nga musirikale ayogeza ku komandi naye yajja nabba abantu. So asobola okuba nga si w'amagye naye nga naye just akyeteekamu bweteesi. So kyogenda okukola ogendagenda ku poliisi
Tomukubidde aganya okukwata takwata. Takwata. Simu zange takyazikwata. Ani nange mukubidde ku simu kubona mulondi gwakosa tutakwata. Takyazikwata. Nti ogeragenda ku poliisi omugguleko omusango. Oggulewo kesi. Naye gwe wenanga oli eyo osobola okuteemako mu nsonga eno so wawe namba y'essimu omuntu osobola okuba nga ali eyo nga alina woofiisi gyerimu nga yakulwaniriddeko akufiira ku nnamba ki? Ali eyo asobola okuntaasa kubanga simanyi nti oba nsobola okumalirira obumu omukulu yenna asobola oyita ku nnamba yange MTN 077 982 4476 namba yange asobola okunyamba oba yenna omuntu yenna asobola okunyamba nantwala kampani yenna esobola okuntwala ku bwereere nengisasula mpolampola ku loan actually ndi ready naye ng'ensonga enkulu njaga kunoonya kasente before okuzimba maama wange terikiyala. Naye kasi before media tugusa ensonga biwulidde ate ebya Timo si birungi naye nga yasi gye tutambuliramu gwaliyo programu eno tusubire ntogifunyemu ekyokuyiga 2025 omwaka guberebwa kwebereramu teri kuttira muntu ku liiso fenna woonojja ng'okoze ebitasaana tujja kuteekayo waffe tugenda kugukola abalidde balitutenda so oba oli w'amagye oba oli musumba oba oli omwaka ogwedde tubadde tulina nga tube tuzibira naye guno omwaka teri kuttira muntu ku liiso twetereeze Muzukulu wa Kabajjaziwa and Sons baba tuteekamu akasente bali ku Mukwana Arcade balina beddings balina masuuka balina butimba bw'ensiri balina duvet covers shurax mattress covers byonna birina ate nga ku bbeeyi ya nseko buseko basobola n'okukola delivery paka ew'oku mulyango babasiba Ziwa and Sons ate era nyongera okujjukiza Nalongo Sente Butto gwali mu America ali mu Canada ali mu UK nga olina ebizibu ebikuzimbyeko akayumba ebizibu bino ng'oba empapula zigaanye okufumba obukalu bye omukyala yakwekyangirako empapula bigaanye byonna mukubireko ku kasimu alina solution yo alina ne package y'okulagula nti osobola kumukubira ku kasimu n'akulagula n'akubira ekikusumbuwa n'akuwa ne ku magezi ogenda kivaamu otya Nalongo Sente Butto simu yeyo ku screen gyoba mufunirako ojja kubeera nga ate wejjusa tumiddeko ku mukwano gyaffe abali mu Dubai eyo abatulabira mu Dubai mbatumiddeko natumirako abali mutulabira mu Saudi Arabia mu Qatar kajoni nkutumiddeko n'abali mu America eyo mwenna mbatumiddeko nze Muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media tuggusa ensonga mbere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Let's go send some